Ng'eggwanga lijaguza olunaku lw'abazira, abazadde n'abaana b'essomero Rejoice Mary Kids School erisangibwa e Mukono basazeewo okujaguza olunaku luno nga badduukirira abalwadde mu ddwaliro e Mukono. Bano okusingira ddala essira balitadde ku bamaama abalina abaana abatawaanyizibwa obulwadde bwa Nalubiri n'abaakasumulukuka mu ddwaliro. Akulira eddwaliro ly'abalwadde ba Nalubiri ku ddwaliro ekkulu e Mukono, Dr. Wycliffe Joseph Kisika asoose kulombojjera bano okusoomooza kwe basinga okusanga nga bajjanjaba obulwadde buno. Abasawo tukyetaaga abamala kubanga obwetaavu bukyali bungi. Then n'ebikozesebwa nga mu madagala okugeza buli mwana azuulibwa omwana oyo yenna alina obulwadde bwa Nalubiri atandike capsules ezo nga bukyali. Naye lwakubanga omutima gwe tufuna gukyali mutonotono, weesanga nga bwe tutandisa abaana baffe eddagala ebyo tutandisaako batono. Ate nekyo tuyita maximizing the dosage tulwawo gikola kubanga tweraliikira nti singa tumuli yaffe bangi abandetaaze. Kuno agasseeko bataata abasuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe oluvannyuma lw'okukizuula nti abaana baabwe batawaanyizibwa ekirwadde kino. 70 to 80% bali wansi wa myaka 12. Kitegeeza abaana bakyetaaga obuyambi bungi. Ate nga bataata batera okudduka obuvunaanyizibwa ne balekera bamaama. Bo abatwala essomero Rejoice Mary Kids School batubuulidde lwaki basazeewo okujaguliza olunaku lw'abazira mu ddwaliro e Mukono. Tukola ekitubu ekyo tudize community ate nga bwe kiri malayo ga gavumenti nga tulina endowooza eyo nti abajjamu baba tebalina nnyo. That's why twazze tusobole okubakwatiramu tubawe ku mmere n'ebikozesebwa. Bayibuli egamba emmeeme egabagaba enaaga ejjanga. N'olwekyo abaana tubayigiriza okugaba. Kyokka olw'obwetaavu bwe basanze mu ddwaliro lino basabye bekikwatako naddala gavumenti okudduukirira eddwaliro lino kubanga embeera gye lirimu tewa ssuubi. Buli omu buli sector gyetugenze bade bacomplaininga ku bizimbe ne space. So really tukakatako nnyo gavumenti n'abantu abali abalina obusobozi bajje bakwatire wamu n'eddwaliro basobole okuzimba ku bizimbe. Nga mukyala Nabbanja bwe yajja twongera omukubiriza era akomewo ajja alaba obwetaavu bwaffe kuba ekyamazima tebwaggwaawo. Tukyalina obwetaavu naddala bwa space. Bo abadduukiriddwa basiimye obuyambi obubaweereddwa. Mwevale tweyanziza. Actually, muzadde omwana wa buwala anongeseza naye Katonda mulungi. Tweyanziza ebirabo byaffe Mukama abawa omukisa. Mpulira bulungi nnyo kubanga tufunye ku kirabo. Tekisinze n'otusanyusa kiraga lunaku lwa mukisa luno. Tubeebaza bambi mwebale. Natandika okujjanjaba omwana ono. Badde sifunangayo surprise nnene ng'eno. Mukama abawa omukisa.